nga she's fine nga talent eri waggulu okitegeera okay ebigambo byange bino njagala bibeere ku record nti bwalifuuka owakabi oba bwalibeera owakabi oba mulala yali bamanaginga oba still aliba nze as long as she's there waliwo contract oba one love saa zino nyinza okugamba one love sijja kulimba yes Brisha evako obusembeeri bannayuganda social media handles Alan bakufuna batya omwana yawandiika muwe dakiika emu no problem nzale n'agambye abuuze ku bantu baswaza nsaba buwagizi bwammwe era munsubiremu ebintu bingi munamwe n'abaweereza obubaka mbuwulidde era neeyanziza nnyo kyamanyi ebimu bwe biganyemu nja kukyusa muwala yogedde ku kyamalala simanyi nti gali gatya naye ngenda kwenodeko mukama bankumire then nebaza Alan Cross okubanga yasobola okunyamba nankuwa atege ekibatu omwana nebaza SB4 okubanga yanyamba nampa audio ey'obwerera nawe wali kubeerako taata nasanika designer abakyala ebulenga yesebo akayimba lemerako sebo kayingizemu kajja kukola kajje mu count down kajja kukola muyindi mundabire oyo yesebo si mugaati awo wasanika ate ati mugaati sebo kajja kukola akayimba lemerako sebo kajja kukola kateekeeyo amina tukweyanziza nnyo asanika ate designer w'abakyala ebitundu by'ebulenga eyo abantu b'ebulenga tubaagala nnyo ekintu kye mukola akayimba ako munzikirize nkawerezeeko awana bodaboda mwabalina omuze ogwagala okulemerako buli kimu mwagala mube nga mukigendamu naye kyoba olina okumanya oba ogeze mu byobufuzi weebereremu ali kusimelo alo we bali kubeerako mu mbejja Mbejja ndagire omuyimbi wuno muto amina alisazeeko ffe tusinga okubala ennyimba ez'akabiri gwe toba kyokoze muyimbi kansoke mbuzo wasetinze nnyo amajeego okuba ne wano esimu ndaba ali kusimeyo gikendeze metro yo tunyumirwe taata aye kyekimu team Kaliba Little Boss Alani Cross mbongerekawo kyaliwa atambudde n'omugaati ategula banna atambudde n'omugaati oba anamba mmeka simanyi omuyimbi ayimba bulungi naye mukawuti dawuni amagamize tulindako naye nga ye alimba bulungi omwana oyo watumuteereddeko mugaati oyo Little Boss naye omwana Little Boss yatamutiiriddeko mugaati kyogamba nga zimutaliddeko mugaati anko ebali kuweereza aye nabeera bakefulivane bulaga ku mwenda ye anko omwana oyo ayimba bulungi akayimba kyekyo gwe tomanyi kiri mu studio kyangwa naye akayimba mukayingizeeyo kayingire count down yaffe kayingire n'amaanyi nnyo mwana ye vibe y'amaanyi okay tukweyanziza nnyo abantu akayimba akeera munzikirize ngono omwana agenda lemerako nkawerezaako abaana esaawa zino ng'oli mu kaluma okafunye pika omufunye bamoyano omufunye ofunye n'akabanga olinaku wootudde omanye akantu ako okatubeeza mu mbeera y'okubanga olemerako okubanga ne vibe ennungi okavaamu n'obukuta ntumira kubona babukuta kutenda mu ssente yakuzikira so mwene embeera lemerako obanga ofunye vibe lemerako nga Brisha bwagambye ne Brisha halo tufune essimu tuli ku ssimu sebo wanji kale nyabo nawe bali kubeerako ani ono what are you baby girl I'm fine. How are you? Kishina ndisitede mwana wa mama ki ekiriwo okubuuza aposting afuka buloga afuka buloga bwe kiri tewali buzibu nze sikuinaako tabu nange tafa shida singa muna Uganda tumuteekeo mu count down amina abantu sofa mati nokirengera tukuwa olugudo lwe bajja muleko oyo musumba kavunesi mwendala 3 mbenga muta ali kusimelo mutamba mutya abaana ba maama tuli stade Mandela namuŋona kyekitambula Mandela namuŋona ku Center Road yesebo Mandela Center Road lwakuba omwana erinnya yeetumye ezzungu nnyo manyi oba obulandinga omuntu olina kigamba nti oba njogera mu bubi yesebo Mandela oba obulandinga omuntu otunuulira maketi bbiri loko maketi n'otunuulira ne maketi eddako
kati owulira nti erinnya lisumbuwa abantu era ne bagamba ki ne balema nti Brishias batono nnyo nga bw'omanyi maketi eno oluusi amannya gatera olumu okulemesa abayimbi sikyogedde mu bubi mujja kiraba mu maaso abantu oli mu nsi ya demokulasiya bulungi wakubanze badde saagala tumupakuse nnyo kumuteeka countdown sikyogedde mu bubi tusooke tumuzimbe kuba oluyimba tulusaba teweetonda ala ntalina kyagenda kukola oluyimba lulinnye tulememu kubisa mutima omanye abakuzi b'amazima olumu professional bakubisa omutima ne bakukyamuukiriza naye nga tekiba mulofiiti oli aba ategayo kitimba akire bwati omuweeyo gy'omuwadde ekati fe abali professional nze mpulira ekituufu mwana mulenzi Alan Cruz olukulamule mwana njagala nnyo wali kiri kita ku BBS FM era sole BBS TV ensobi zibawo tonsekerera olwokuba njiise BBS FM ani asese mbere bulungi baana ba maama tukweyanziza nnyo Mandela enamuŋŋoona ngenda kufunayo omuntu benga Brisha tulaba ekiddako n'ekizzaako vidiyo ya ddi n'ebisigadde ali kusimu hello Metro kale mami nawe bali kubeerako ani ono hello oyo muleke ekyekadduse hello owaayi nengedde ku minisita John Luther King ali ku mukolo gw'okwanjula ate simanyi oba SOPs yazigoberedde yesebo ani ono Tata Century Nabingo avakala amatendo buddo batumidde nnyo aye akayimba tukakube naye avemu amalala abeere omuwala omutuufu avemu amalala abe omuwala mutuufu amalala gafa Century amalala gafaanana gatya nze fala nze omuntu osinga oyo muyaaye oyo alina amalala nembuuza amalala gafaanana gatya asembayo okinyonyolanga nodabulula ensonga hello wanji nyabo nawe webale kubeera kani ono mama Moze bunamwa awula mwena mugikubye baba abolulango aye anna yenyabo okuyimba kuzibu waliwo awavuddeko n'agamba yenyabo naye singa ye yabadde atuyimbidde egamba akayimba kajja kukola kayingire countdown ama yeyongere mu maaso akumaanyi era lonna ebizibu tubisinkana mu mirimu ya alina kukola kyalaba nti ye kyekimunyumira kagamba amamirire anti kuba toyinza kusanyusa buli omu yenyabo mwebale kuweereza amina tukuyanziza era oyo nga bwagambye tulinde wano sekenda waje tuyingidde tulabe nga tudduka njaga tutunuli Alan Cruz nsokerawo omuyimbi ono muteeseteesa ebizibu by'endasi obimanyi abaana balina kye bayita mpaako balina otega ebibatu music wa bbeeyi olutalo oluyitako otya ekisooka Brisha muntu mukulu ekyokubiri Brisha nga ye omuntu akugamba amanyi kyayagala okitegeera that's why nti takoma kuyimba era awo tuva ano olweggulo lwaleero agenda kuddayo yasiika ekipusize wali emakindye abeera makindi mukyala wakumpi awo mukyala wa makindi awo so alina ebigendererwa bingi mbulamu ayagala okubeera obulungi ayagala ositula maama we ayagala ositula baganda be so I don't think nti ekyo kijja kuneetaagisa nnyo ate omuteekako nnyo ebikomera nti ye ng'omuntu amanyi kyayagala era amanyi nti bwe ŋŋenda mu kino akinnyonoonera alina goal gy'agoba mu bulamu so naye bwe kijja ku kyokuba ng'omuyimbize wemuteekerateekera nkugambye nti nze kyenjagala okulaba nga she's fine nga talenti eri waggulu okitegeera ebigambo byange bino njagala bibeere ku record nti bwalifuuka owakabi oba bwalibeera owakabi oba mulala yali bamanaginga oba still ali banze as long as she's there waliwo contract oba one love saa zino nyinza okugamba one love Brisha evako obusembe eri bannayuganda social media handles Alan bakufuna batya omwana yawandiika muwe eddakiika emu no problem nzade n'agambye abuuze ku bantu abawuliriza Metro FM 90.8 ani abuuzaako maama Asha Kamara the writer Asha Kamara let me ask you this Asha Kamara osinziira era owandiikira music gwe ne Brisha mweswanga mutya nsangibwa just out chengera Brisha actually twesanga online
online Yeah. nemu connecting Yeah. buyimba kyo bulabo onebula abo mutekeretekedde wakoze ako kamu awokane I need that. Election probably that she will say. so waliwo projects nyingi ezijja Yeah, man, I know what she wants. She said, as for now, mbadde kala abantu mbawa, nga oyagala okuza etutumu. ate social media handles tuduke ya bawuliza abalungi mwebale kubawo mwebale kubeera kuba tukimanyi tusiibula naye nga mwebale kubanga muwuliriza bulungi amasimu gaagano bakyagalemeddeko naye tujja kufiira wano tujja kusula wano ya ngenda basaba nti sigenda baswaza nsaba buwagizi bwammwe era munsubiremu ebintu bingi munamwe n'abaweereza obubaka mbuwulidde era neyanziza nnyo kyamanyi ebimu bwe biganye mujja kukyusa muwalwa yogedde ku kyamulala simanyi nti gali gatya naye ngenda kwenoonyereza n'ekyerinnya ekyo ne Alan simanyi mugenda kikola muti Alan erinnya batanze erinnya naliyogedde bwe nti audience gye awulira statement nangenda kwa submission yakulinnya eryo wulira Rupi bwe nkugamba nze Alan Cruz natandika nga abamu bagamba kuwati but right now kyanguyira abantu anze kyembanyi ekyerinnya abo batonakuba tebalitegeera naye kasita okuba abantu balitegeera kuba bawayikibenda lyandibadde lizibu sijja kwogera linnya kubanga mwe mwenna munkubye enkuba naye nga olina kuba bukubi ekigambo stickman omuntu wa wansi kyovula gali abiri either stickman akulema oyita omusudaani mbeera eryo nga tudduka alatukuza olina akataleke katudduke akatalekeka abannange mwebale nnyo kunjagala abandi akubibye Sofina program kiri kitya saa 8 awo mbeerawo nnyo n'abanjagala ku YouTube channel yange Cruise Exclusive mbeerako nnyo abo webale nnyo kunfollowinga nkola emboozi ez'enjawulo Rupi webale nnyo kunkyazaako olunaku olwaleero Stickman mu Sudan legend kamuwe akatiibwa ajja ku kyonduddewo sikyalejere era omuyimbi nga tomumanyi oba ayite bonani kasakasa yagwa bakakisi bonna bonna mwe afulumiza video empya olwaleero enkyagita officially Team John Black manager wa luzungu wewe tuli okay brisha akatalekeka olina gwotumira omubabiri tukute akadde ke ne boyfriend omukoona kutogaana oba okyosiibula batuuliza No, first of all, nebaza okubanga mupadde omukisa okujja ku Metro FM. N'abawuliza bafe abalungi mbeebaza okubanga mubaddeko. Mukama bankumire. Then nebaza Alan Cruz okubanga yasobola okunyamba nankwata. Ateke ekibatu omwana. Nebaza SB4 okubanga yanyamba nampa audio ey'obwerere ate nga studio eri open for me njagala kugenderayo. Then Asha Kamara nebaza buli omuntu mera mama wange abawagizi bange mwena mpagala nnyo Mukama bankumira. Amina so ye mwana muwala Brisha Kasha nenga wetu fe tumutandeke tafari katujite bwe tweyongereyo mpola